Akakiiko kagenda okuteekateeka amazaalibwa g'omutanda omwaka guno katongozeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga kakulirwa ow'ekitiibwa Apollo Makuuya. Abalala Abakaliko yakulira Company Vision Group Robert Kabushenga, Pokino Vincent Mayiga n'abakulembeze b'e Masaka ab'enjawulo nga bano bonna omutanda abalonze olw'obusobozi bwe balina. Ssaabasajja Kabaka yasiimye okubalonda mu abali wano okubeera abatesitesi abakulu ab'amazaalibwa ge. Katikkiro ategeezezza nga bwe kiri ekyomuwendo mu Buganda Kabaka okuweza emyaka 63 egy'obuto. Asabye bonna abalondeddwa okukola ekibasuubirwamu n'okolaganira awamu. Teketeeka omukolo oguwa ekifaananyi kya buddu nga bw'ebadde emanyiddwa okuva emirembe gyonna egyo egy'emabega. Ssentebe w'akakiiko kano Apollo Makuuya agambye nti alina essuubi ddene mu balondeddwa nti bakukola bulungi olw'obwesigwa bubateereddwamu. Nti emikolo tujja gitambuza bulungi era tusaba Ssaabasajja omututegeeze tumwebalize okufuba obuvunaanyizibwa buno. Oluvannyuma Katikkiro atongoza n'akabonero ka Jjubire bwe y'emyaka 25 nga Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo. Abalondeddwa nabo beeyamye okukolera awamu. Omwami gwa Ssaabasajja omukulu mu nsi muno kunga abantu kati ntandikidde wano kunga bannabuddu bonna gye bali tulaba nga tukolera wamu nga omukolo guno guvaamu. Ebyo nga biri bityo omulimu gw'okupimira abatuuze ebibanja byabwe e Kayunga baweebwa ebyapa gutandise nga abantu 200 omuluka gw'enkoko njeru mu ggombolola y'ekitimbwa mu disitulikiti y'e Kayunga be bagenda okubiweebwa. Kino kikkakkanyiza emitima gy'abatuuze ekibadde kyebwanise kubanga ettaka lino aba kampuni ya Kayunga Sugar baali balifunako ebyapa nga bakoze n'enteekateeka okuligobako abatuuze balimireko ebikajjo. Nazze ku nsonga za kyapa ttaka yaffe badde bagitutte naye abatuuze bino olw'abagwa matu ne babaga ekiwandiiko ne bakiwa omubaka w'ekitondo mu Parliament George Nsamba-Kumama eyakitwalira Sipiika Kadagono n'alagira Minisita omubeezi ow'ebyettaka Pacis Namuganza ayingire mu nsonga zino. Omubaka Kumama ne Minisita omubeezi wa ICT Aida Nantaba bakulembeddemu ekibinja ky'abapunta ne bagenda ku byalira nga basoose kuwa abatuuze foomu ez'okujjuza n'okubasomesa engeri gye bagenda okupima ebibanja byabwe n'oluvannyuma baweebwa ebyapa. Akadiridde bakayita county oba division county sawo bale. Omubaka Kumama ne Nantaba basabye abatuuze okubeerawo ng'ebibanja byabwe bipimibwa basobole okulaga abapunta ensalo zaabyo entuufu. Osobola okulaba nti bawandiisa amannya amatuufu ate bamanya ensalosalo zaabwe nga ntuufu. Ronald Kakoza ne Sawulo b'okulira ebibakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.